Masaka, oh yeah, Masaka, oh yeah, Masaka, oh yeah. Nkwaniriza mu program nesiko kolema ku mulundi guno ate era tugenzeko e Masaka abana be Masaka bangama muno Pamela ne lwachi Pamela feto jano tuchalirako fe Pamela mune twakola ki program yo tugiraba program yo tuginyumirwa nenga lwachi tojake Masaka na feno chalirako era nga onako lwalero bwente nange nkute kubo nentambula nenzijira mu motoka bwentyo ate na nentuka e Masaka era nga onako lwalero ndi wano ku Hope Nursery and Primary School e Masaka ekyenjawulo ekiriwo kye tugenda okubeera nga tunuya tugenda kuba tunuya omwana wa boarding no wa day section abaana ababisulo ngogaseko n'abaana abasomanga bava waka nga obajja ku ssomero twagala tumanye weekend yabwe bagispendinga batya jukira program nesiko kulima tubeera buli lwamukaaga ate ng'ejeru ntino lwamukaaga kati abaana tubaguddeko twagala tulabe abaana ku masomero waneeno mu bisulo babayigiriza okuwaata babayigiriza okwera enzija babayigiriza okwoza ku ngoye babayigiriza okufumba kubanga ebiseera ebisinga bazadde mukwata abaana bamwe ne mbaleta mu bisulo naye ojja kwesanga omwana nga amuteeka mu kisulo naye nga avuddeyo nga n'emirimu tasobola omwana atuuka okufumbirwa nga tasobola nakola mirimu katwagala tutunuye abaana abawana e Masaka bo abali mu bisulo babayigiriza ebintu ebyo byonna byonna ate era tujja kugendako ne mu kyalo tulabe ate era omwana w'omukyalo ye biki byakola ki ekyenjawulo ekiriwo omwana ali mu kisulo ng'ogaseko noono asoma nga wadde sikola neyungaako mu program nesiko kulima tuli wano ku Hope Nursery and Primary School naye nga Jamila Nampeera mukozi munnaffe wakifansalira wano we yasomera from P1 up to P7 katugende tulabe ate era abasomesa be abamusomesa ng'ogaseko ne ba OBs be ne ba OGs program nesiko kulima nange Pamela tutandika butandisi. Saidi wano waliwo abaana waawe bandabye ne bagamba bulijjo kino kye twayagaliza embazzi kambabuuze kuli otya jendi bannange ng'oli stede nnyo ndi stede gwani erinnya bamutamu wa Gilbert bannange Gilbert ng'ontiisatiisa ni gw'otiisatiisa nanti ndi mulenzi oli mulenzi olabika olwana Gilbert alwana alalala tayinza butalwana oyo ne Gilbert lwaki olwana ddala bandawanya Gilbert oli bulungi oli mu class ki primary 7 muli mu weekend muli kaseera ka weekend ki kye mukola ku weekend tukola set ebigezo wali waggulu mukola ki ebigezo the teachers are together. They can report these pupils, the teachers on duty, or the head teacher, or the teacher in charge of discipline. Have you heard? Yes. Or any other authority. Kakati gwe gwani erinnya lyo? Yanza kigana David Mulungi. David Mulungi. Ani yakulima ntino oli mulungi? Katonda. Bana David oli mu class ki? Ndi mu primary 7. Okutte seti kakati kanige nakako kambadde okatereddemu ne stockings kwega mesoga lyo jjo sitegedde obadde va mu class Ambadde va mu kigezo. Mu bibuuzo mukola ebibuuzo ku lwomukaaga bibadde ebibuuzo byaki? Tubadde tuva mu SST. Oli mu class ki? Ndi mu primary 7. Bannange mu biki ebyenjawulo bye mukola waneeno ku weekends mukola biki ebyenjawulo? Tuzanyamu tugerako mu Yesu bwe wali tukolako neteneza Katonda buli lwa Sunday mugenda ku church naye wantinawo ka church kaffe twatandika kukola wano ebintu si
kaita kachachi netulaba ne TV netusaba Katonda n'atuwa ebyamagero. amagero ki Katonda bye yakolera Nze Katonda yampa amagezi. Wabera wakumeka mu class Eva mbeera wa 10 eyo. ani asoma nono gwani erinnya lyo Brenda. ani asoma ne Brenda ani ali mu class ya Brenda abera wakumeka Ha, Brenda simanyi bulungi. nenga yabasinga wamma Si atusinga. kakati wamma gwe Katonda yakolera ki Nze Katonda agabira abazadde bange n'abawa ssente ez'okumpeerera. Nze Katonda yampa amagezi. wangi Nze mu pitu nali nkola bubi nampa amagezi. kati oli mu class ki Ni mu primary 5. kati Katonda yakuwa atya amagezi Namusaba nampa amagezi. wasaba otya Namusaba neŋŋamba Mukama njagala amagezi nange nkoleko bulungi mu kati kiraasi. obeera wakumeka mu kibiina Mbeera eyo mu 2 naye nali mbeera eyo nga mbeera eyo nga eyo wansi eyo wansi. kati gwani erinnya lyo Nze mmanyire Elijah. ng'olowooza nti gwe mu kirasi okola bubi ogenda kukola bulungi mu linnya lya Yesu in the name of Jesus. I call upon the power of Jesus in the name of Jesus. Let the Holy Spirit come down to us and Father. Leka gwali eyo ng'olowooza nti bazaddewo bafeeyafeeya nedda tebannakufeeya mu linnya lya Yesu bagenda kusituka bagenda kusasula school fees. kati Elijah oli mu class ki Primary 5. P5 nenga ogenda basinga abaana Nina okukkiriza. tasobola olina okukkiriza asobola tusinga obasinga Si ffenna. ng'omusinga oli mu class oli mu P5 Yes. soka ombulire kati soka ombulire awo Elijah onagaye muno takusinga gwani Nze Akram Alim. Akram kati Akram njala omusimba y'ekibuuzo eky'omu kibiina akituddiremu What is millet? That's food that we eat, please. That's not that you have brought which is not there. You ask me another question. ask him a question How do we call what is soil erosion? Soil erosion is the washing away of topsoil with its agents. kakati naawe Elijah njagala naawe kati omusoweyo akabuuzo kwegamba njala tulabe ani agenda okusinga mu kibiina siwe kiri tulabe anaasinga Elijah nani ne Akram Akram Who are missionaries? Missionaries are people who came to Uganda to spread Christianity. kakati Elijah musoye What did missionary do? Mission. They spread the word of God in Uganda. Yes. musoye kati muli nnyo mu SST kati njagala tugendeko ko mu science ne science naye tumuyingire tumuyiteetemuko Can you give me 2 examples of what? No, you leave me. Of fungi. Fungi. There is bacteria. Not bacteria. mumuleke Elijah atuwe Mushrooms. There is yeast. ne kakati Elijah lwaki buli wobeera oyogera okola bwoti engalo obeera onoonya answer I tell God that I clap my hands to tell God that God give me that answer. wangi ng'okola what give me that answer kaddemu okankoleremu give me God give me the answer. wangi Yes. Madam, I have another question. What is foreign influence? I will tell in my free time, but yes. I think that foreign influence, those are people who came in East Africa. Yes, foreigners are people who came in East Africa. You said foreign influence. Yes, it refers to those people who came in East Africa or Africa. No, I know the correct one.
Foreign influence are changes that were brought about by different groups of people to East Africa. What's your name? Talemwa Elijah. We Elijah obugalo. Elijah ono si Elijah ono. Kakati ono yagenda basingo ne number 1 tumudeclare nze. Ono ali P6. Iye lwaki Elijah baby buzo. Kakati njagala tulabe ani asinga kubana ababiri nono ani asinze okuddamu ebibuuzo obulungi. Elijah ne Akram ani asinze. Baliwo abagamba Akram. Abagamba nti Akram asinze. Ate abagamba no Elijah asinze. Kakati ate abatalina side baliwa. Nenga mwena mugenda kusinga kati gwe nga ogabe muno saba Katonda. Everyone talks his true position. Don't write that you can be the 20 years. You talk your Position yebera che Elijah. Nze nali wa 37. Kubana bameka. Kubana 5. 5 mu babiri. Ate gwe nobera ko. 23rd. 23rd. Yes. Kubana 5 mu babiri. Yes. Eshegeza Akram asingako. Ne mwena mujja kusinga eno tamu ngeweddewo. Tekitegeeza nti wobeera osinga oli mu kiraasi nti ye tasobola kukolectinga naawe okola ensobi ono n'akusomesa. Kati njagala mumbuulire muwane Masaka muspendinga mutya weekend yammwe. Weekend kati mbasanze mood ya weekend muli mu busapatu muli mu casual wear mwambadde engoye zammwe kati weekend yammwe mugispendinga mutya. Kati nganze owa P7 sikyalina budde buddawo bwakwonoona mbeera mu bitabo sets zibeera nnyingi olwokusatu olwomukaaga tubeera mu set. Tusoma okuva saawa 12 ez'okumakya paka saawa 12 ez'ekawungeezi. Batuwayo eddakiika 3 ga kunaaba netulya emmere tugenda netusoma. Ate ani abooleza engoye? Ife mwabeeyoleza. Amanya g'omukwano? Amanya nze Moli Nagawa. Bane nganza nso balaba. Basinkana nga gye muli e Masaka. Naffe tuli basanyufu nnyo. Mubadde mu complaining nga Bukedde nga temujjako Masaka. Leero nze ono ntuuse. Kakati njagala otubuulire musobola mutya okuuma abaana bano aba boarding ne basobola okuba nga baddayo ewaabwe ng'emirimu egy'ewaka domestic work tebamwerabidde. So effort ki gye muteekamu mmwe ng'abasomesa oba ng'abakulembeze b'amasomero okulaba nti n'abaana tebeerabira mirimu gy'awaka kuba omwana agenda n'afumbirwa omwana nga tamanyi kuwaata omwana nga tamanyi kwera omwana tamanyi kwoza naye mbirabye wano eno mubikola abaana boozeza engoye bametrons babayambako abaana bamanyi okwera abaana bakola ebintu ebyenjawulo kwega bonna bonna bali lively musobola mutya okikwasaganya ne mba nga mubibalansinga bulungi. Ekibuuzo ekyo kinene naye tugenda kukutulamu. Abaana baffe bano esookera ddala tubeebaza kubanga muzze ne mutusuulira omwoyo okumanya ki ekigenda mu maaso mu Hope Primary School. Kakati mu weekend tubeera ne activities nnyingi eziwera okusinziira ku buli class. Kati nja kutandikira ku baana bano abawansi. Tulina ekisulo okuva ku baana emyaka 6 ba metrons babayigiriza okwoza engoye. Of course omwana w'emyaka 6 tasobola kwoza lugoye n'alutukuza oba ow'omusanvu naye babeera ne mamba aba dormitory mothers babayambako n'akunya olugoye nga ne mother wali awo namulaga kunya bwoti kola bwoti nga naye bakunya bombi. Then bana abalala okuva kale ku myaka 8 P2 P3 P4 P5 tubeera ne okuva ku makya sawa 12 kitundu tuba tubazukusiza. Of course weekends tebakeera nnyo naye nga kuva ku makya ezisaawa kale wakati wa saawa emu kutuuka ku saawa 2 abato webabeera booleza. Kakati teacher njagala ozeemu amaanyi omuzadde ali ku Bukedde nga ye ati omwana wo muleeta mu boda mu okutandika okubeera nga wa boarding section njagala omuzeemu amaanyi nti ebisulo nabyo birungi. Ebisulo birungi. Kakati omuzadde munnanga ali eyo atulaba ebisulo bibeera birungi ku side ey'omwana naddala mu academics naye ku side endala ey'empisa ebisulo bino sisaayo kabega wabula nze ku side ey'essomero lyaffe ekisulo kyaffe kirungi nnyo. Lwaki nkyogera bwentyo? Tusomesa abaana ku musingi ogutya Katonda. Abaana tubayigiriza empisa basaba tubabuulirira tulina church yeeyo
mwe basabira nituba kati ate abasiraamu bo mubakola muti abasiraamu ku lunaku olwokutaano tubatwala mu muzikiti ne basaala n'abakatuliki tubatwala ekitovu kasidro eri waggulu ne bagenda ne basoma emmisa. Okay, Hedisha muwulidde bo wano basomesa bulungi abaana Nursery omuzadde ali eyo ng'omwana wo gwali mudde osobola omuleeta ne mutisiro kubanga mutisiro birabye ebintu ebyenjawulo bye bayiga naye nga tugenda kubanga tuwumulamu katini tukyakomawo ne program ne Sikokolima nange Pamela.